Jabuvuddeko waliwo ko promoter yagenda maaso okubanga ayingira okwana mu ggwanga Uganda oba omutegesi w'ebivulu amanyikiddwa nga Nobert Events ono gye byaggweranga ba promoters banne bangi nnyo bagenda maaso okubanga bamuggulako ko olutalo ng'etabo kweva bagamba nti ono y'omu ku basajja abasinga okubanga bapaaluula abayimbi bawano mu ggwanga Uganda ng'omuyimbi gwe bawanga miliyoni 5 Nobert bwe yajja abawanga 10 gwe bawanga 7 nga bawa 15 ekyabaleetera okuba nti abayimbi bapaaluula ebbeeyi ate kugatta n'abamu okubanga bagwa ate nga gye byaggweranga naye takyalina sente zitegeka era bo abategesi basigala nga balingamba nti ono yaleeta ekizibu wano mu ggwanga Uganda n'okwonoona endongo mu ggwanga Uganda. Omukulu ono abadde amaze akabanga kanene nnyo ng'abuliridde era nga tategeka wabula gye biggweredde amawulire gatuuseeko nga galaga nti agenda kubeera ng'ategeka omwana tubamuyita Ray.G wali mu kibuga Kampala era okussa ku ye agamba nti kituufu ekivulu kigenda kubeerawo lwakuba bangi kumu abali balowooza nti yaggwamu ebyo mweriko naddala mu abalinga bamulwana ba promoters. Mulabe Nobert yaddayo mu kyalo. Owaaye omulabe Nobert kati emirimu nje kakalabiza mu kyalo. Ekyalo ky'e Kampala gye nkolera kati. Omuntu bali bamanyi nti yapondooka. Sikuleekaana. Esewo amagezi gaba ga mutwe si mugejjo. Okuza kwono ennaku zino gambye abayimbi yamala bapaalula ate n'amala n'abaddukako nga takyalina ssente ekibu ezigera maaso okubanga zibategeka wabula okuza kuyagamba nti nno obutategeka baawano si kubulwa ssente wabula abayimbi baawano bamutamya obuyaaye. Naye idea wagijeewa ku bayimbi bonna n'ogamba akolete Ray.G abaawano abasinga babbi. Ray.G atali muyaaye ndeka oba onoonya naawe gw'ogenda okubba kasa nabo gwede bamubba. Owaaye abantu beebuuza lwaki ekivulu mukireese Kampala nekitabeera era mbalala nga gye bagamba nti audience yalinda olabe olaba oba tekijjuze oba eno giyise embalala bagambye ayimbira b'embalala bokka asinga bali bagamba nti audience ye eri mbalala tatugerinda sokolabe kiri social media ekyo kiraba ssebo kitokota. Nkugambye ono bangi ku ba promoters banne bagera maaso okubanga bamukyawanga bagamba nti yapaalula endongo abayimbi ne batandika okubanga baseera ate gye byaggweranga naye bamulumiriza nti sente zamuggwako era endongo yazisala ne ziggwawo okukira ku ye agamba nti ekivulu ky'ono nnokkiriza ataddemu mane. Bwenayogeranga ebyama nga tufe muzinzibako muzintwalako ati muleke tukole konsati yaffe gwe konsati eggwe olyoka otugambe mukukumbe wa ssente gw'otaddemu. Naye ali wasi miliyoni 2. Ray.G naye Nobert kirabika abasajja tebalimba bagamba nti wano mu ggwanga gwakyasinze okubanga opaaza abayimbi oba wa ssente empitirivu ze batayimu. Ebya ssente mu Uganda sibimanyi naye namuwadde emitwalo gya $5. Njogerera mu $. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano wenagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.